ku Projan Media TV tukwebaza yona yosinzira okubanga ku mukutu kwoli nenkugamba nti subscribinga onyigena kakade osobola okubanga ofuna updates genda maso mu ggwanga. Abantu baffe abenjawulo abali e Dubai, abali wali e Qatar, abali e Jordan, yes tubatumirako era tubebaza okubanga kwe muli ku Projan Media TV. Naye onako lwaleero njagadde okulaga story ya Rema namakula. Ono omukyala ffenna tumanyi emabega kaawo yabadde n'ensonga za bebekulu olw'ensonga nti ye ng'omuntu teyavaayo kuziika kyaliwe amanyiddwa nga shortcut oba muyite Alan Masengere. Olw'ensonga ate Rema teyavaayo tu wansonga ze, naye omukulu bebekulu yavaayo n'alaga nti si mumativu kwekyo omukyala kye yakola olw'ensonga nti oli yali nfanfeewe era teyasobola kumuziika, ekintu ekyalabika obubi yadde omupostinga. Naye ffenna tumanyi omukyala Rema namakula omukyala ataagala stress, era ffenna twalabyeko emabega awo nti ye ng'omuntu bino byonna byagenza okubanga weebiri, yadde abamu tebaabifuddeko nti badde bebe yagezaako mupiininga ogezaako muteerawo embeera nti kyakoze si kirungi. Rema ono ye yasazeewo akole Ebiluma Abayaaye yasazeewo akole Ebiluma Abayaaye era mu kino ayina akantu ke yakoze kansoke nka playingire. Oh my God, Kong's Eve. Thank you, my dear. Kong's Eve, banange. Iba tusize chume chipya. Oh my God, Kong's Eve. Kong's girl, look at the car. Woo, yeah, Kong's. Tubireko banange. Yes, omukyalo ono Rema namakula yenga ye yasazeewo yakola ekyo. Ffenna nabadde mmanyi nti kwayina oyo kyaliwe gwatambula naye oyo nadde mmanyi ayingizaawo ekyuma era nga naawe emmotoka ogiraba y'amaanyi. Kumbe Rema yagezezaako okuteekawo embeera ey'Ebiluma Abayaaye nti ate ye yakidescribinze nga kyali wayingizaawo emmotoka empya ate ng'emmotoka y'amaanyi of which kaabadde katooyi k'abaana. Ekirala ekyewunyisizza abantu kyadde kiraga nti omukyalo ono Rema namakula kigambibwa okuba nti ekifo mwe yabadde kiringa ekifo ky'abaana gye bashopping ebintu by'abaana, ekyayongedde otegeeza abantu nti ye ng'omukyala essaawa yonna ayina kyasuubira olw'ensonga nti yabadde agenze kushoppinga ngoye za mwana oba okitegeera. Ndowooza naawe edduuka oliraba. So bye byabaddewo. Rema yagezezaako okuteekawo embeera nti ye ebyogerwa ku social media nti teyafudde ku kyaliwe yafudde, naye ye ng'omuntu amanyi oteekawo embeera nti yadde mwogera bino nze mba ku birala, naye ng'ekituufu aba akimanyi nti ye bambi kye yakoze eba nsobi, naye nga yagezaako okugnowaringa ebyo ebintu by okukola ekintu ye nga kyawuliramu ki emirembe. So byebyo bihappeninga wano mu mawulire ku Projan Media TV. Ffe tukuwa updates side zonna tuba tuzikuleetera, likinga, commentinga, subscribinga.